Mugana Kamoga Owengabi emikolo ni house party bagiganye da January ngalumu wa president yaga house party zitambuza nnyo naye agendo kyogera nga Kamoga yajimaze ali ku birthday ye myaka 39 ne bakyala be abasatu nalisa kuono nalisa kuoli yarabbi we yagadde haji kintu kikuba house party tulaba omukolo guno ku myaka سهل يا الله يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا نعم المولى ويا نعم النصير. tuyanza nyo DJ basiga Omusama Josephat Sseguya leo kutoka kushtiwa tukibaza Allah kuangaza bampate musajja mkuu kuzenya pesa n'umwenda byebyo nno yoyo. Happy birthday Haji. Happy belated birthday. Yesterday. Yesterday. Belated. Ye mu Luganda belated. Happy birthday abadde weggulu. Gamba kulika amazaalibwa. Kulika amazaalibwa. Kale ndowooza ekiuma kitereddemu kubanga buli kyekutte ne tubeera abapromota abo abaali nga baali ba DJ ndongo ne bagisiba ne baddukira mu kwogerera emikolo. Wekyekwatidde awo ndowooza lekiteredde kuba aluuna bano banyi babalanga eddogo lyabwe mu Eagles Production ne basse battaabo nga buli kibeeramu abaala biba bizibu kati ndowooza kiramu. Haji mukulembeze ebivulu bakyaganya okubita. ebivulu wabaawo ensonga bigira birinda kubanga ate obulamu bwe busooka then ebirala ebibusangawo ate mu nsi tulina omuntu alina kukolagana n'abantu omukulembeze alina kufuga abantu nga webali so obulamu kikulu tugende n'ekyo ekinaaba kigenzi kigize naye nga baleme kumyumyula nnyo naffe be batatanga basobole okubeera nga batulowoozaako ekitegeera batunoonyeza engeri gye bayinza otukwasaganyaamu naffe tuli nga tulina kitukola naye abaana bo batulemerera twagala baba baana babeere nga ba gavumenti bukedde ebeerewo kola abantu bagiwa bukedde abantu babeere ku bukedde beyagalire ku TV y'omuntu wa buli nze nyongera kusaba pulezidenti atuteerewo embeera tusobole okukola ab'ebivulu amabaala n'abagwa mu kkoweeryo kubanga kutuyimiriza obulamu okuweerera abaana n'okukola ebisinga ebyo kyekisinga awangale kabaka waffe. Fresh jjajja wangi ssebo ogamba otya nnyabo gyendi ssebo ogamba ki leero ndi bulungi nawe oli bulungi akanyiriro jjajja anti munnange nze bakidde awandiisa awamu ne Nokuricha ne Nokuricha ababiri abo sirina kyembogerako n'ekirala one love yes Fresh jjajja okyayimba wasembedde okutola oluyimba bannange nali ndutadde naye ekikulu ono covid najja baluyita amini kyogamba covid nawe omukaabye mukaabye munnange kuba twali tutegeeza ebivulu byaffe bingi twali tuleese ebivulu nkulabye okunkumuka amazina gakyalimu maama galina gye galaga soka oddemu otuweemu ngenda bwet Fresh jjajja olina abaana bameka? Nina abaana 12 ababiri ne bafa naye president akyaganya okugula ebivulu bw'okyogerako ki nanga nsobedde
kwese balinganga naye ataacakalako mama nyabo era bannange era ekyo kinyinza kubanga munnange nange awe nali nfunira obumanyifu nga bakutadde nga bantadde bonna abali ku bukedde mbatumidde naro obasuubiza ki basuubiza singa atuta enyimba zijja kuba mpitirivu bakuyitaani nze bampita Moses Mukiibi tebampita Buyisi nze Moses Mukiibi omusajja yali omuyiya w'ennyimba z'abagagga nenzivaamu kati ndi musajja mu luŋŋamye wa mikolo mu Buganda. Ate ono nze John Ntale Kibuule nali musajja mutegesi wa bivvulu naye bwe nalabanga ebyebivvulu biganye nensalawo nkolera eddala ogwange guno gwenkakasa ogw'obuluŋŋamya era ngukolera ddala bulungi. Katikkiro yavayo n'agamba nti abantu bentinkulira nnyo ku mikolo okusingira ddala ku buko bw'ogenda nnyo okuba ku mikolo gino okyabirabayo? Okuva we yabyogera byagenda bikyukakyuka naye nga si kirungi kweyambulira ku buko. Kutya omulanga gwa Katikkiro gwe yakuba era ffe ebbanga lyonna lye tuluŋŋamisa emikolo tubadde tukivumirira abo abeetinkuulira ku mikolo ate era ne tusaba n'abateekateeka emikolo baluŋŋamya bannaffe bakisomese abategeka emikolo naddala ab'owaka baleme kupangisa n'okunaayiza abantu abo bajja okujja ababigula obubina ne basenga okubazinisa amazina agatagwana. Ate n'owekitiibwa Kyewalabye Male minisita ow'obuwangwa n'enno n'Emmengo era naye agenza kitukuutira lumu nti abange mukole omukolo ogusaanidde n'olwekyo ffe abasajja tuluddewo nnyo nga tukola ebintu bino kyobulaba nga tuwadde tutongolezera ekitiro tubeere serious. Nabadde ku mikolo amalala tubakulisaayo naye kati neekuliseeyo n'ababadde bonna ku mukolo gwa muwala wange Nansamba Ime Emitiyana ku kyalo kye bayita Mizigo naye kati nga bakiyita Mbagagga ng'aleeta omwami Sebaggala Yola taata munange Busulwa Haruna nkulamusizza mukulike kubanga mwawonyeewo bannaye kati bana abalina ejja weekend eno bannaye mbasasi kaadi zatambula dde abamere basasule ab'okutimba basasule olaba neya chairman Nyanzi yasigala mu lockdown ya 2020 embaga teddanga ndowooza tugirinza ddala covid nga agenze tulina muganda waffe tukola naye bamita Peter Sava naye abadde n'embaga ne maama ate nga Dickson Kuluma naye tukulikayo gye wabadde tukola naye kati ab'ebbaala be bakutte nammwe tubasabira muveeyo netibawulira kati piki 50 eza boda zabakutte n'emmotoka 5 nzira n'ebbaala kati balekere bano be bakutte ku bbaala nga tubasiibula. Twabazali ku kamera Birasa Kirime yakoze producer munaffe Jime Lwima akikubye side eri ate waliyo Nicholas Muhanuzi mu control room tukwagaliza weekend ennungi tugume n'ekiriwo tewali kyakola yenze owemba Dorah Naamala Josephat Sseguya good morning banabadde mu kafyu. And I want to come to house. Ogambye ki baby? Ono mazima tukasa chiwalenga ficha hii tu. Hata mliya kuse chiwalenga. This is our vehicle. This is our vehicle. Not waste our time. We shall assist you to go. How you going? Hello. Where? Hello. Push him. Set already. So don't give us the
And he's a staff. You are still carrying Waragi. Who are you? Sanitizer Tumba. Sanitizer. Olugambo mukyenkyanga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti essimu noti 772 4 8 5 noti 7 noti 34 Tereka obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal ku 0772 4 5 00